So ebintu amazima galuma naye amazima gano galeesa otya eri omuntu. Oyinza okubuuliranye mukwano gwo ng'awunya akamwa naye bw'ojja n'omuleeka n'omugamba naye yogerera eri owunya akamwa kijja munafuya awulire nga feeling out of place. Naye singa ojja n'omugamba olaba bw'oba oyogerera mu bantu nga muli mwekka n'omugamba bw'oba oyogerera mu bantu olaba kano akagundi kalungi nnyo ka mouthwash kakozeseko nakubuza yi kaki n'omugamba akakozese nange nkakozesa naye kakozese emirundi bw'oti nange nkakozesezza mukitegedde ajja tuuka agambe lwaki yakampa ayinza okuddawo n'afiringa Simon agamba naye yaŋŋamba bulungi okitegeera omuntu kwegamba kyengezaako okugamba nti funo engeri yonna gy'oyambamu omuntu ono gw'oyagala okuyamba in a good way. Kale muli mutya abalungi abanyabo ne bassebo abali ku Extra Digest mugoba nsonga olunaku olwaleero ebigambo tubyogera mpola mpola gye tubeera gye tuyita yonna gye tubisanze nga twetaaga okubyogera tubyogera tuli ne Zubeda Byantalo Mama Hijab Nation oba Mama Hijab byebyo bigatta yategese anti era kasitofuuka ekyo nga mutubona y'amannya amalala Mama Hijab bwe tuli naye tugenda kwogera ku bintu mpola mpola kimu bibiri mpola kasavu kanyama ono alya n'oli alya yemmere ewooma tugenda kubi mpola. How are you? Naye ndoza nange ntole bwe nti amagulu gajja kuluma mangu seti enyume anze ninayo ekijinji nezizise aligwa atalina bwe wezizise gwajja olumwa kale paka sho wena gwa nga twogera ekigambo Zubeda mbera ne bagayi bange gyentambulira gyenzungira muno okuzunga okutaggwa twagala twogere ku mukyala olwaleero kwe bayita omukyala ekitiibwa ky'omukyala Haji yayima nti ekitiibwa ky'omukyala kola nviiri nina ebirala ebitiibwa bibeera bingi so kye bayita omukyala kyekyo njawulira omukyala n'omukazi omukyala n'omukazi sibimanyi ani pulira abakazi bagala si buli ayambadde empale nti aba musajja ati omukyala n'omukazi byawukana bitya simanyi oba bye bimu nze buli gwe ndaba nga ayambadde ekiteeteeyi aba mukazi simanyi babyawula batya wali ogogamba obukazi n'anyiiga n'agamba nkaza lujja lwewamwe nze sibimanyi ebyo era bw'ompita mukyala gwe oli otya nti gye ndi oli otya oyo omukazi omulaba nga era nzikuddamu so kati simanyi oba Luganda lwe luntawanyaawo okwawula mukyala n'omukazi ebyo byo saabisoma oyinza okwawula a woman and a wife ate era woman ye mukazi nti kati awo kyobadde ombuuza kuba kati wali Oluganda waliwo ebigambo ebimu ebinnema okunnyonnyola nembitegeera mu Luganda ate basaakola you must be a wife to someone kati kandoza ye mukyala ndowooza naye wife ye muntu gwe baawasizza nga ayina omuntu amuyinako obuvunaanyizibwa ayina omwami ye mukyala mu Luganda ndowooza kati omukazi ye woman ate womanizer abeera musajja nga agiragira abakyala bangi nga alina abakazi bangi abeera n'oli bwati ne bwati kati omukyala ow'ekitiibwa yafaanana atya omukyala ow'ekitiibwa omukyala ow'ekitiibwa omulabira mu bikolwa bye nga mukyala ow'ekitiibwa engeri gye yeekondakitingamu engeri gye yeeyisaamu n'engeri gy'asalawo ebintu bye because sigamba nti omukyala ow'ekitiibwa ye mukyala afumbiddwa omukyala ow'ekitiibwa yakozebwa omukyala ow'ekitiibwa yoyo omukyala ayimirira ku magulu ge abiri n'ayimirira ku kigambo kye n'agamba atogenda kumumanyiira ekyo sijja kukikola kino nja kukikola like ng'ayimirira ku kigambo kye nga tewali muntu amusalirawo because wano abantu abasinga basanyusa bantu basanyusa omukyala ow'ekitiibwa yoyo awulira nti kino bwe nkikola nze ŋŋanze kinswaza
Oshegedde ye nga kisooka kuswaza ye. Ye nga akiwulira nti ono siita. Wano siita. Kisooka kino kiswaza nze. Nga tanaba na kuswalira balala. Nti kino bwe nkikola kiswaza nze. Abaswalira emmeme. Yewe ekitiibwa. Kati basaana bagamba nti mu ndowooza yange. Mukyalo we wa kitiibwa. Ng'ayambadde gomesi asimbye omugongo. Yakoze akaviiri. Asobola okuba nga ayambadde gomesi naye nga bamukwatira ekiro mu bitooke. So enyambala esobola okuba nga contributinga ku kitiibwa ky'abantu basobola okuba nga bakikuwa naye nga gwe kenyini awo okiwulira munanize siri wa kitiibwa. Ekitiibwa nga bakirabira enyambala eyongerereza ku ebyo. Kaakati nze nga bwe mba mukyala gwe mukyala omanyi otya nti wano wendi bampadde ekitiibwa. Engeri gye bakuyisaamu. Tunuye mu perspective ez'enjawulo. Tusooke ne ku mulimu. Ne wano bampa ekitiibwa baami. Engeri gye bakuyisaamu. Waliwo okuba nga bw'otuuka ku mulimu bakuboggolera. Balaba nga be bakuyamba. However much nti omulimu omuntu bw'akuwa omulimu akusasula at the end of the day aba akuyamba naye naawe omuyamba ne service yo gy'omuwa. Yes, because singa obadde toliiwo ogwo omulimu gw'osanga nagwo tekwandibadde tegugenda mu maaso. So naye however much bakukozesa weerekeremu ako ak'obuntu ako akatiibwa ako bakakuwe. Ate nze nkakasa omuntu ekitiibwa bakikuwa kusinziira ku biki bye wateekawo. Bitya? Nti bwe ntuuka ku mulimu bw'okkiriza nkiringanga mu bufumbo nti bw'otuuka mu bufumbo omusajja by'omulaga y'empisa gy'akuyisaamu. So bw'otuuka mu bufumbo n'ogamba omusajja nti ku mwenda sijja kuyimuka kukuggulira. Ajja kumekinga sure nti ku ssaawa nga tezinnawera mwenda abawaka. So bw'omulaga nti ne ku mwenda nsobola oyimuka ne ku 12 asobola okuddira nakola ki? Nakonkona without fear. Naye engeri gy'oteeka amateeka ge engeri gy'ogateekawo n'engeri gye weetwalamu be bantu be bajja okutwalamu era bw'ojja okuwulira nti ekitiibwa gwe bw'obeera awantu n'owulira nga ekitiibwa kyo gwe bw'oweewulira nti kino kitiibwa kyange ate nga naawe okiraza abantu nti kino kitiibwa kyange nabo bagenda kikuwa. Buli bw'okyejjamu n'oleka abantu osanyusa abantu bo bakole bye baagala mu bulamu bwo bagenda kujjamu ekitiibwa kyo osange ng'ate otunugunyiziddwa. Kati ebyo byesikkiriza nze. Mwenda bwe nzija n'ekkonkona toggulawo ne ntambula n'akasumuluzo. Better. Mbankulekedde ekitiibwa kyo. Yes, better. Because tosaako nnyimusa ku mwenda. Obwo obudde either nnyinza okuba ndi mu kusinza mutonzi wange nga sijja kusobola kukuggulira. Sijja kudduka kuva mu swala ate nzije nzigulira omuntu akomawo ku mwenda nga naye akimanyi nti obwo obudde abantu baba balina kubanga beebase. Okuggyako ng'okola night shift. No nga nkimanyi nti night shift yo gy'okola ekoma ssaawa 9 so obwo obudde osobola okuba nga odda waka. Okutambula okudda ewaka dakiika 2. Kyekyo era ku mwenda nja kuba nninda muntu wange akomewo. Ne mu programu yange mu timetable y'omutwe gwange mba nkimanyi nti by ssaawa 9:10 nina kuba nga ntunula muntu wange obutabeera ku ki? Ku luggi. Naye so si byakubeera nga gwe kyoyagala kyokola olw'okuba nti gwe olina engeri gy'oyagala otambuza obulamu bwange ate obutali bubwo. So mulimu ebintu mu bulamu ze byesikkiriza like kyenzikiririzaamu nga mmanyi kituufu ate bwe njagala omuntu ampasivinge like naddala gwe sigamba nti ensi yonna esobola okumpasivinga nga bwe njagala. Naye abantu abanneetoolodde nja kugamba saagala muntu andeekaanira ng'oyogera nange ndi muntu mukulu. Come to me, talk to me well, I will listen and I will change. But if you just want to shout at me, you're backing at me ng'ate sirimbwa, I will not change. So nze omuntu yenna ngamba ng'akozesa maanyi, omuntu yenna ajja nga avuma buvumi, I will approach you the same way you have approached me. Bw'omboggolera mboggola. Bw'onvuma nkuvuma. You respond vice versa. Yes. Yeah. Kati bw'owulira nga si kirungi nze bwe nkuze bw'oboggola ne nkuboggolera n'owulira nga kikuyisiza bubi next time talk to me well. Nga n'omboggolera. Gwe obadde okoze otya? Okitegedde. Waliwo olugero lw'Abaganda olugamba ezenkanankana n'ebisiki. Tezaaka. Naye sometimes ezenkanankana n'ebisiki zaaka. Zaaka. Mulwakuba temukimanyi zaaka. Because waliwo abantu wano mu bulamu nga bo bamanyiira bumanyizi nga balina akamanyiiro kaabwe ate nga balina level kwe baakateeka ate nga baagala abantu
bakkiriziganye n'akamanyiiro kaabwe bagende olw'ekyo so embeera bwetu si nnungi mu bulamu bw'ensi buno kyotayagala bakole tokikola bantu balala. If you want people to change kunsinziira gwe bw'olowooza ebintu come to them and explain to them bwe bagana okukkiriza si buli muntu nti agenda kukkiriza gwe kyoteesezza noonya engeri gy'oyinza obbakkiriza okutegeera ky'oyagala bategeere mpola in a respective way but if you respect me nja kutyoboola n'okusinga gwe bontyobodde. Yes. Kati waliwo abakyala abeera mu society abeera ewantu nga ddala alaba n'ennyini ennyambala gy'ayambadde embi naye olw'okuba ye gye yamanyiira kati n'abeera mu society nga tamaakingamu tafiitingamu kati ye n'alaba nga tebamuwadde kitiibwa olw'ennyambala ye anti ayinza okulaba nti temumuwadde ekitiibwa lwa mbeera gye mumugambamu. Omuntu asobola okuba nga mmwe mulaba ayambala bubi naye nga ye akiraba ayambala bulungi naye okusinziira mmwe bwe mulaba mmwe abalaba nti ayambala bubi mumuyambye mutya okukyusa ennyambala ye ayambale nga mmwe bwe mulowooza bwe yandyambadde. Ensobi wano ekolebwa nti omuntu bwe mulaba ng'akola ensobi mwagala mukwasa maanyi naye akaakyama amamera kamenye kabumenyezi. So it's better bwema njagala nze omuntu akkiririze mu kyenzikiririzaamu nfuna engeri gye mupoloosaamu ne muwa enjiri yange mu ngeri ennungi eyo gye njagala ategeeremu ensonga yange. So nenzikiriza nti bwe mugamba bwe nti ne mutwala bwe nti ne mutwala bwe nti tomanya asobola akyusa wanayinza obutakyusa kuba omuntu wabanga ayambala mini obanga ayambala bubi oba atambula amakundi gali bweru oba ki okoze ne baba mukyalawo okozeewo okyokulaba nti okyusa omukyalo oyo. So nze kye nandirowooza nga gwe tonnatandika kugamba nti omukazi ono ayambala bubi bannayina wasa omukazi naye ayambala bubi okozeewo kigwe ng'omwami we ng'omwami we kye tukusuubiramu okubeera nga osose n'ogula by'oyagala ayambale. Bw'omala obbigula bw'abyambala credit muwane nti bannange onyumye oyase wallahi kale olaba ziri kundisho zikunyumira singa bujjo yambala bwotyo naye ate buno zino ziyiseewo wana mugambe ne top za beyi bana kwanza beyi bana zizabise bulungi kijja kumuleetera okugamba nti kale ziri kundisho za beyi naye wano banyuma nnyo nga kitandikidde kuggwa muli okumpi naye gwe buli woyagala abamuli ewala bamwana abamuli ewala bagenda muwana mu kibi kye kyakola because abamu tebaagala munyiiza baagala kumusanyusa. So ebintu amazima galuma naye amazima gano ogaleesa otya eri omuntu oyinza okubuuliranye mukwano gwo ng'awunya akamwa naye bw'ojja n'omuleeka n'omugaa naye yogerera eri owunya akamwa kijja munafuya awulire nga feeling out of place naye singa ojja n'omugaa n'omugamba olaba bw'oba oyogerera mu bantu nga muli mwekka n'omugamba bw'oba oyogerera mu bantu olaba kano akagundi kalungi nnyo ka mouthwash kakozeseko nakubuza yi kaki n'omugaa kakozese nange nkakozesa naye kakozese emirundi bw'oti nange nkakozesezza mukitegedde ajja tuuka agambe lwaki yakampa ayinza okuddawo n'afiringa simoni agaana naye yaŋŋamba bulungi okitegeera omuntu kwegamba kyengezaako okugamba nti funo engeri yonna gy'oyambamu omuntu ono gw'oyagala okuyamba in a good way. Omanya ddi nti agaanye kyono nti kati wa muggo ali wa muggo oyinza obigezaako byonna byonna ne bigaana naye nze kyenzikiriza tokoowa bw'obanga ddala olina ky'oliko nga ddala okikola buteeyisaako nti omuntu ono wali oyagala kumuyamba. Try your best again and again and again bw'obanga ddala omuntu gw'oyagala bw'oba oyagala akyuse tokoowa mangu kuba n'abasomesa ndowooza bandibadde baatuvaako dda basomesa baatusomesanga nga leero n'abikusomesa enkya nadda nga tokyalina kyojjukira naye n'atakoma okwo olumu bakwatanga ku muggo naye ab'ennaku zino balaba n'omuggo tebakyakwata like the way abaana baffe gye basomamu because nze omwana wange yagenda n'ansobyawo nenyiiganya nga njagala mukuba nenjogera n'abasomesa be ne baŋŋamba ogenda kumuleeta wano ewaffe tukola counseling ow'abaana bwe baayogera n'omwana wange nagenda okuddamu okulaba nga bye yali akola takyabikola ng'akyuse yekka yeekubiriza okukola waaka yekka yeekubiriza banne okusaala n'ogamba kati bano baakoze ki ekijawulo kye mbadde sikola ti nze mbadde nkozesa bukambwe mbadde nteekawo maanyi naye abasomesa ate bakozesezza amaanyi matono ate bo ne batuuka ku goal gye babadde nze gye mbadde nnoonyereza ebbanga so ogenda okulaba ng'amaanyi tegalya
kuba omuntu gwokozesaako amaanyi naye ag'amaanyi agalina osobola omukozesaako amaanyi n'agamba ate ono nze gw'amanyiire alabika tamumanyi bulungi tantegeera bulungi ate nze nzikiriza abantu abamu si bwonoonefu nnyo mu mitima nga bwe tubalaba omuntu ayinza okuba kungulu omulaba tatuukiridde naye nga mutima gwe mutukuvu naye ng'ate abatuukiridde kungulu ku sitaani kwe batudde sometimes me I don't judge people by looks olina n'osukka n'olaba ekifuluma mu ye nomanya nti n'omutima na biki byakola so nze sitera nnyo okujajinga abantu by looks that's not ennaku zino embeera we yatuuka lwakuba bwe tuba nga ffenna tukola ndi mukyala nkola ndi mwami nkola nfuna ssente zange naawe ofuna ezizo ebiseera emu omukyala waliwo ekyo ekijja nga tonaana kumanya how much naye you working I'm working oleeta bwe tuba tuli mu kuzimba osobola okugula obusawo bwa sementi obutaano osobola obbugula abo baabana tubakwate tutya ab'obuwala abakola kisikutegedde amanya nti 50-50 oba 50-50 oba 40 to 60 oba 30 like anything katubadde ogamba nti bwe ntuuka awo nkola kyenjagala nga nekiri ne bwoba omugambe nti nno okwambala oba munaye tugiremu kano ne kano ne bwoba obiguze agamba nze bino byongamba okwambala nze nsobola obyegulira nze ndaba buli kimu nsobola kireke bwe kiba kikumenya okugula kireke kale nsobola okugenda n'enfisafisa obusente bwange I do my things nengula obugoye bwange nze bwenjagala bwe mbeera mu bannange saagala kufiringa ngera we nakugamba nzize nkyogera no ku interviews nyingi zenkoze ne mbagamba nti omukyala Mungu bwe yali atonda ekitonde ekikyala yakitonda nga kimuli kyakufukirira muyina kiwa so bwe tujja ku mulembe guno ogw'okuba nti ekonomi eri wansi ne tujja ku mulembe gw'okuba nti abasajja n'abavubuka beesuliddeyo gwa naggamba obuvunaanyizibwa bwabwe baabusuula dda ne babulekera abakazi tuli ku mulembe gw'okuba nti nkola n'omwami akola ndeeta 30 aleeta 70 kwegamba amateeka go omukyala ataleetayo yadde ekintu sige amateeka go so kuwa omukazi ateekamu omukazi ne bwakuliisa mu lunaku essaawa emu ebiwawaatiro birinnya because obwo si buvuna like Mungu teyatutonda tubawe Mungu yatutonda mutuwe so buli wentekinga responsibility etali yange nja kulinnyisaamu ku maki ku malala gange so omusajja tolina wogenda fuga mukazi aleetayo okwo tolina bw'abanga n'ataleetayo okwo asobola okulema okufuga tolina wofugira mukazi aleetayo okwo so nze kyensaba understand this woman funa engeri gy'omukwatamu bw'oba oyagala akyuse oyogere naye omugambe hani omanyi you look good in those leggings you look good in those mini skirts but you look more good more beautiful in the long dress tomuboggolera nga gw'ozigulira okitegedde tomuboggolera nga aboggolera omwana omuto because omukazi yenna aleetayokko aba wanjawulo aba mulala kuba wali era abazifuna nga basobola n'obbagoba mu nnyumba ng'asirise nazo ku akawunti so omukazi yenna akyalina ogwo omutima naga asijja zizibikira omusajja ono kamuweeyo kandeete baba nga babanja nnyo bakansasule bwe kuba kutwala abaana ku ssomero kansasule fees ngule requirements oyo omusajja yenna alina omukazi afaanana bw'atyo mukwate ng'ekyatika abawanjawulo because akyasobola okweyimirizaawo yekka naye bw'abanga akimanyi bulungi nniza okweyimirizaawo nzekka ng'akyakuwa respect nadde ewaka ku bbiri respect that beera muntu mukulu respecting ekyo omanyi nti mukazi wange ayina kyanyambako ewaka bw'abanga asobola okuleeta asobola okwekyanga naga akubbiri kanzire ku ttaano ate kino kyedda kitwalira mukazi mbeera ki gy'omuyisaamu omanyi mwale mutegeera abakyala bano omukyala bw'aba abadde akomayo waka ku bbiri ng'ate ateekamuko n'omulaba ng'akyusiza dda ku ttaano oyina embeera gy'omuyisaamu yeekyaye atuuse okulaba nti nteeka nawo nkwata obusente bwange siina kye nneezimbye wabula ndi ku maka gano mpaayo oko percentage naye omusajja ono agaanye okuntegeera atuuka ne yeekyawa n'agamba kati what's the use of me even going back at 8 nga nsobola n'okuddayo ku ttaano waana mmanyiira nga ngiramu katono nnyo nga nnobanga ŋŋenda so omusajja yenna bw'omanya nti omukazi alina kyakuyambako muwe ekitiibwa kye mwagale nnyo because wafuna malayika kuba mmanyiyo abakazi bangi nnyo nga banka ejjudde ssente nga ziwa abeewabwe aziwa emikwano ne zinywa ne zirya nga tasobola kuyamba musajja yadde
so omukazi yenna asobola okwejjako ne weziba nusu 2,000 naziwa omusajja omuwanga ekitiibwa tebuba butamanya tebuba busiru aba mukazi ategeera ng'ate newaabwe yalaba bazadde be nga bayamba bamasiikiini kakati asobola okuyamba nga masiikiini gwe n'okirowooza nti nga gwe twalira mu kiti kya husband nga yakulabanga masiikiini ng'akuyamba nga bwe yandiyambye omuntu wa bulijjo amusanga ku kkubo ng'asabiriza n'amuwa kati naawe omukazi asootuuka ku eyo level ng'asobola okuwa obwina agamba ye bwe mumma nfiirwaki naye mwe abasajja bwe mudde eyo mwewaana n'ogamba nafuna kiri kiddofe tabeera ddofe aba ategeera just gwe ate amuyita ddofe gwe musiru okubanga toyinaamu 2,000 ng'omusajja okubanga olina zisaba mukazi waali ewaka gw'olina ate okuwa ate oluusi nga takola okitegedde kati abasajja bebo toyinaawo okunfisse mukazi wo takola tayimanyi toyinaayo mulimu wonna gwe wali omuteredde nojja n'omugamba nsaba leero onkwatemu okewaka yogamba kati laba omusiru ono nkukwatemu mbereramu paka ntya beba abakazi golaba ng'akubidde brother we namugamba leero nno tetulina kyakulya brother nsaba bampeeyo ekyebiri n'akubira mikwano gye n'akubira abantu be bonna ayagala butakuswaza abamu teboogera nakwogera agamba nfunye wano ekizibu nfunye emergency naye neetaagayo ekyemeka naye ng'ayagala kukutuuliramu waka kukwatamu olwo olunaku olugaanye lodi oli Kampala oli Kampala oli mu luddo n'abasajja nga bangi abasiru ku market ennaku zino ababize nga takola tubagamba nno nga banyiiga mangu naye atunulamu n'agamba muŋŋambye nnoonya nange mbigase biganye n'akirabira awo kati nze mmanya nti kati mukyala wange ategedde nti mwagala nko bikolwa bye omukazi bwe baba mwagala ebikolwa bye byeraga omukazi gwe baagala ebikolwa obiraba nye neeyisaayo gy'oli oba ogiraba ne gwe bataagala era ebikolwa obiraba babibalaga just temubiraba birabe abasajja bamu baavaako tubiraba bya bulijjo ade akoze kino nti abakazi be bakole nsobola kulaba ki buli omu alina engeri gya expressingamu feelings singa abeera nga mu kifo mwali ayagalibwa kubanga ensonga lwaki nkubuuza bingi birabiddwa omukazi nagamba omukazi nze bannaye nze omusajja namukowa emyaka 5 emabega ninga bulijjo akikola era omukazi ga yakkowa emyaka 5 emabega aba akulaga just nti abasajja entegeera yammwe olumu mwosa mu ntegeera yammwe naye omusajja atayosa mu ntegeera oba olaba nti ono omukazi yankoowa dda wano atuddewo lw'abaana oba atuddewo ayinawo byabala aveewo waliwo abakazi ng'atudde mu maka agazimba nnyumba yagimala agende waliwo oli ng'agoberawo visa ayagala visa agenda era olujja ng'agenda waliwo oli ng'omulaba olujja akuwa mmere nadda ku ssimu ye bw'onyumya emboozi agamba akati nno mbadde ŋŋamba kale bambi mukama abawa omukisa maama abadde agaye tugende mukyasa ejja kusobola naye abaana baabo n'abakwambaliza n'abakuteera mu mmotoka n'akola buli kimu n'abakuwa era n'akukubira nako gy'oli abaana ntuuse bali bulungi bambi baba nteera mu nneeti nti kale naye ng'oyo omukazi wamugamba nga tugende ewa maama n'ayambala n'atuuka ewammwe n'akola emirimu n'akola buli kimu kati takyabikola manya yakoowa waliwo abakazi nga bali mu bufumbo appearance ng'agamba akambeere wano sigenda kufuluma mu maka gano nagakolerera abaana bange boona omusajja ne bwe ndikola ntya siri bakyusa ate sigenda kuddamu kufumbirwa yadde okuzaala ewalala bano abasatu be nazaala wano babeerewo baoninge ennyumba yaabwe oba gano amaka naye gekitaabwe namumala emyaka 5 emabega era abo abakazi balina ababalya mu bitiibwa n'omusajja alya n'agenda ne bwe ne balya omusajja bamukyawa Luganda nga n'ewaka balya omusajja bamuwa bulungi nnyo naye era oba olaba mukazi wo bw'omulaba kababeere nga muli mu sex baba yakoowa dda kati ate alina essanyu gy'alifunira ewalala bakazi bakoowa like mubanyigiriza nnyo nnyo lwakuba abakazi bantu basirise basobola okwendiwaringa buli kimu basobola okwendiwaringa pain eyo ey'amaanyi n'asirika era omukazi yenna gwe mulaba wano ng'ayatudde olw'obulumi mumuwanga ekitiibwa because abo basonyiwa omukazi ayatula asonyiwa naye omukazi atayatula mukwano bamutuuka muteeka magombe nga takusonyiwanga obulamu bwe bwonna kati abasajja babeereyo ne bukira nga omusajja yenna weesiima ennyo nga mukazi waayatula n'ayimya n'agamba onyiizizza ne bw'abazze mu public kati nga bwe nalaba Zari era Zari nze I give credit to that woman she's a special woman
she's everything to this country. Because if we have more women like Sari, who can speak up, Nayogera, Mukwano, we need them more. Akagamba everything. She's everything. She's everything because I get abakazi. Until you can still lose a husband and still live. Oshegedde. Abakazi je bekutirizanga nti bana inafiridwa sinyizo obutana ndina mwandu sijja kuddamu kufumbirwa ekyo yakijjawo. You can still be a mother of 5 and you still look good. You can still make money. Okyasobola okubezawo business ng'omukyala ne sigala nga zitambula. Okyasobola okyawa omuntu n'ofuna omulala. It's not the end of the world. Nti omukazi luli yavanga mu bufumbo obusooka ne yeekuniza mpaka mu menopause ng'ate agamba ensi n'agamba ki teri navaayo nga nina omulala. No, omutima oli gwamukyawafu omulala. So me, I give credit to Zari. N'ekyokubiri kyemuwerako credit kuba nti asobola okuyimirira n'ayogera. Kati oyo Zari asonyiwa. Asobola okusonyiwa bulungi. N'akutanga ex we ne musigala nga munyumya. Omukazi atayatula akuta nakusanga nawandula eri ne bakubika n'agamba kiri yose n'ofiirwa nnyoko n'agamba singa naye agendeddeko nakusanga nga yagala kufumita biso. Omulala n'afa n'agamba kale abantu ab'amakulu bafa naye waliwo abasigaddewo abatafa. Kati okubeera nze n'abakazi bwe batyo nga tasonyiwa mbeeramu ne Zari asobola okuvaayo n'ayogera ensi yonna n'emujajinga toyina mpisa biki naye nga abasajja basobola okuvaayo n'ayogera ebintu bwe bityo. Omukazi wange abadde atambula kiro mukazi ensi n'etakireekaaniramu naye Zari bw'avaayo n'akyogerako like people shout a lot. Community enyigiriza nnyo omukazi. Kapasite yemwe bamulaba. Olwo omusajja wano bw'awasa omwana omuto tewali akyogerako. Omukazi bw'afumbirwa omuvubuka ne mukireekaana nnyo like ne mulaganga nga kibi ng'ekibye nnyo azif waliwo eyagaana bazadde b'abaana abo abavubuka okubasibira mu bikomera. Bwe muba nga muwuli abaana bammwe bato babbebi mubasibire mu bikomera baleme tutawaanye eno. Kyakubiri muyigiriza abaana bammwe abalenzi okukola nti ne bw'oba mu myaka emeka ne bw'oba ku myaka emeka go out and work. You're a man. Your responsibility as a man is to feed your family. So when muba mwagala abasajjakazi bafeedinga batabani bammwe tugenda kubabonyaabonya, tugenda kubachunga, tugenda kubagambako wonna we banaabasobezza because they are idiots. Naye abasajja nga basirika. Manyi omusajja asobola okusirikaawo. Yes. Buli kimu ne kibeerawo buli kimu owana bakazi naye omusajja asirika buli kikyamu ne kimutuukako. Anti nze nagamba oba musajja oba omusajja tasobola kwogera. Nga lwaki teboogera? Nga nze sobola kuva ne gantu manyi omukazi banange omukazi. Kati kankubulyeko oba musajja oba mukazi buli muntu yenna ng'oli mu toxic relationship giveemu. Tekiriiko mukazi tekiriiko musajja kuba n'omusajja muntu aluma bw'owulira ng'oli mu toxic relationship vaamu. But if you still need that toxic relationship then we don't have anything to do for you. Alabye n'obumuluma. Agende bamukube empisa. N'omusajja bw'owulira ng'olumwa vaayo oyogere tewali wano gwe baagaana kwogera vaayo naawe oyogere ogambe bannange omukazi ankola bino kuba gye bali abakazi era abakinya abasajja. Ndizirikidde ebbanga ddene naye kanjatule bannange kino ne kino ne kino naye okuwamu akafaananyi ng'omusajja akedde essaawa nyaku ayogedde kya kino bannaye kibadde bwekiti ne bwekiti kirabika nga oyina kusirika n'ofa kisiiri. Abaana baawumudde Zubeda. Gye ntambulye bagamba obwana bwatukomeddewo. Byogerebwa abakazi abasira. Era nabo bakimanyi nti baafumbirwa ebiwommene ku by'abasajja. N'abasajja kasita bwawumudde. Bw'oba olina omusajja ali responsible tasobola kuwulira bbaawo ng'ategeera ayinza okugamba nti obwana bwawummudde. Abeera mukazi amanyi nti yafumbirwa ekiwemmene ku ky'omusajja agamba nti obwana bwatuwummulidde. Because agenda okyogera ng'akimanyi nti bbaawe ali abaana b'abandi bato. But if you have a responsible man akimanyi nti naye agenda zaala abaana ab'obuwala teyandyagadde kusanga musajja mukulu akwana mwana we akyasoma. Tasobola kikola because buli walaba omwana asoma amulabanga muwala we. So ekyo kyogerebwa abantu abasirwa ababuyabuya. So sitera nnyo kwagala na kiteesaako because bano abaana baana bato. So abasajja bwe banaakimanya nti bano baana bato oyaba muwalawo n'okulambika. Yes, no, because bye bakola baba tebabitegeera. This world is new to them na buli ekirimu. They just need guidance. Tewali nsonga lwaki omwana baba bawummula ne mutandika obwana butukomeddewo biki. That's nonsense. Me, I don't want even to argue about that. Hijab Nation. 31st August. 31st August.
lugogomerenia ekintu kitokota kitya obviously kati tuli mu nteekateeka era tujja kuba tutandika okubeera nga twetegeka ng'ennaku z'omwezi 28 inshallah so nsaba mwenna abatanagula tickets muzigule alibads zaatuweddeko so as of now waliwo 5,000 10 ekifo ku mmeeza kya 38 emmeeza etuuza abantu 8 mmeeza za families nazo weeziri za million 3 kuliko ebyokulya n'ebyokunywa emiyango tugenda gigulawo ssaawa 2 ez'okumakya mujje obusiraamu si kwekubagiza yadde okubeera awo ng'olinga omunakuwavu oba oli musiraamu oba toli musiraamu hijab ya black abaami ekkanzu ebeera enjeru koze eno second edition ye first edition okay kale kyekyo bannyabo ne bassebo ebyaleero katubikomye wano olunaku olulala inshallah we tunaafuna akaseera tujja kujja twogere ebirala ate era ebituyamba ffe nga abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala n'ensi yaffe Uganda okutwalirawo nze Sesanga batte the great ku lwa Extra Digest mu Bansonga akume